izali tulumaalumako naye mu marketing embizi mu kakati ekyenyini nyini kyebadde ngendo okugamba ekyo era ekimu ku nalabira ne Katonda ono yatuwa ekisamwattu mu ngeri gye tutamanya abantu engeri gye bawulira twogera ku mbizi waliwo abamu abali mu kutulabaawo nga balowooza nti kirabika embizi gye tusiibirira gye tusulirira gye tulya ku lanchi breakfast n'ekiro gye twebikka naye nga njagala okutegeeza tusobola okumala omwezi mulamba n'ekitundu nga situlidde ku mbizi sisuuna beni gwosobola okumala ati nkubuulidde ne ssuuna yennyini muzaitwa ne baziira mukama agala abeesimbu Suna mara mwezi ngatalidde ku mbizi kisookera ddala Suna beni mwezi ngatali mu ggwanga naye atali mu ggwanga alisajjula kati agamba ngenda kola ya powder kadale kankuboye kale kyo butaba mu ggwanga tekitaasa mbizi Suna twali tusembyeyo okugenda e Dubai Dubai tetumanyi nga mawanga g'Abawarabu ne waliyo kizudde nti gyeri mu supermarket Dubai waliyo embizi mu supermarket gye ziri adesima twaliyo Suna n'agitumya mu supermarket natumye embizi yesewo kati embizi Dubai befaana naye ezibanga zino naye era omisibwe buno akennando kamanyi kana kakuna akennando kamanyi kaba kanjawulo akulidde mu kimwanyi tulinayo eyo baba mega yamanyi nozaawula ogimuwa n'agirya ku sowaani kati aba akyalya kankuwa ekyokulabira kati ono kyayine let's assume eno mbizi baba mega bamuwa baba mega asolwa n'alya kano kaludde nnyo ku muguwa asobola okukategeera kati waliwo ne twali n'alya embizi kati ono kyayi naye tukitwala nti mbizi na kano kalume naye kadde kalinnyira nnyo kati ennyama amatama gasobola ojjawula kati yali obukugu bwe levo ye eri awo nti azaawula nozaawula era waliwo gy'asobola okugira nikyayi wange aweddemu kati alina gye yalya eno yazaalako wallahi mu marketing embizi ye baba mega kati embizi mukifudde mbu kiri nnomo edda nga byogeraako embizi irazi kwa kati kyekiri